Tata uno yemo. Eno mpunawe. Tujaba kwa. Okwemola kwa tata. Baye kubele baye. Baye muri kwa tata Seka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Emikolo gitambula gitya? Emikolo gitambula bulungi assa ne gibaamuko obwezigolo naye omuko awasa n'agamba kanteekemu omukono ogw'ekyuma n'ateekamu omukolo ne gugenda bulungi ne gwasusse kuzibuwala nnyo ne gutuzibuwalira nga ffe abateesiteesi ate ajja okuwasa musajja musiraamu ate azaala abaana si musiraamu kati nze n'ensalawo nzaala abaana mu ddiini y'ekisiraamu kitaabwe omusiraamu mu ddiini n'ensalawo mbazaale mu busiraamu bwe kiri. Omukolo guno wali ogulabyeko wa era bubaka kiboolina eri abantu abali eyo? Guno omukolo gwe nsoose okulabako omusajja n'awasa mu maka abakyala babiri omulundi gumu n'empulira nti alina abakazi 7. Alina abakazi 7 naye nga bonna bali mu nnyumba emu kugamba ayaga kubanga alina abakazi be 9 mu nnyumba emu. Mu nnyumba eyo yazimbamu ebisenge biri 9 naye buli mukazi ng'ali mu kisenge kye. Kati awo ne neebuuza nti mu kulyawo bakola batya? Mu kulyawo bafumba emmere batuulawo batyawo kyemba njagala okutangaazibwamu kyesimanyi kuba bali mu nnyumba emu naye bafumba emmere batuula batya. Obusiraamu bwogera ki ku kino? Obusiraamu aba ayiseewo kuba obusiraamu bulagira abakazi 4 naye ate ono alina abakazi 9 kati awo esimanya ngeri kijja kusoboka. Kyetaaga ndera bannaddiini batubuulire oba bwe kiteekeddwa okutambula. Nze mukoddomi wo Shalongo Kabibu nkuleetedde enkoko eno okulabika nga njikuwa ompe mwannyoko Aisha. Mukone yanza nnyo neyanzeege n'olw'essanyu eryo sobola gaana n'enkumma mwannyinaze era mu bulungi ne mu bubi kansuubire mujja kweyagala paka Lake Victoria wejja okkalira. Sebo muko wadde ne kanzu eno yambaleko lwa mwannyuko. We Aisha leyo wayo oli muko kulyanga kusibira mukazi ono mwannyinaze era nsaba omukuume paka lubeerera saagala yeebulakanye era nsaba omulabirire mukwasa omukono ogw'ekyuma. Weewaawo muko weewaawo weebale nnyo mutwale mu asale keki omanyi jangu Salongo nono muwe omugagga agabula muko newuta mu supu. Sebo muko wadde enkoko eno ogenda okutemu ku supu. Sebo neyanziza nnyo neyanzi. Kaakati kuleeta ebyange Salongo genda otuule leeta ebyange awo mukulu leeta ebyita senga abatakansi eno yenkata eyaleese ebintu ebiwasiza Aisha Kabibu era essaawa eno njiyuza nga ŋŋamba titewabira omusajja yenna alidda mu lujja luno ng'aleese ebintu bya Aisha tata n'abikkiriza. Leeta mpa ey'okubiri eno enkata yazze yeetisse ebintu bya Sharifa era njiyuza nayo ŋŋamba tewabaliba omusajja yenna alidda wano ng'aleese enkata yeetisse ebintu nga nabyo bikimye Sharifa tata n'obikkiriza era njisudde mu lujja.
tusinzidde buterevu ku mukutu Vika Exclusive omulungi akyagenda maaso n'okubeera nga otulaba asaka okubeera ng'otuwuliriza ono gwendi naye ye muko amaze okubeera nga azaalibwa mu luggya mwatudde ate akawungeezi k'olunaku olwaleero owaye muko kulika weewaawo sebo kira ddala weewaawo zaali nsonga ntuufu eyo emikolo gitambudde giti emikolo mu kutwaliza awamu tegitambudde bubi gitambudde bulungi ddala nga bwe nabadde ngisuubira bwe gitambudde funyeemu kutya ng'ojja mu bazadde nti oba oli awo bayinza okugaana saafunyeemu kutya olw'ensonga nti abazadde tubadde tumanyiganye nabo tulabye ebintu byoleese wano olujja luddugadde obudde bukyuse ebiseera ebisinga enkuba buli weetonnya bagamba gibamekisa ekyolwaleero olowooza kibadde kiki enkuba netuuka n'okutonnya ku mukolo gibadde emikisa gyennyini mu bwerufu bwagyo olw'ensonga nti nonyewo ebyengera bibiri era yenkuba eyo okutonya ng'ewerako nesebo tutte abakyala babiri ate nga bonna ba Luganda omuntu ayinza okwebuuza abakyala bano wabafuna otya abakyala twayagalana ng'era omuntu wanaasanga munne n'amwagala ne bekwanagana ne basiimagana paka kubatwala tekibeera kyangu kyakunnyonnyola ku muntu singa mukyala omu naye ate n'owooluganda omulala nti omu mukulu wa munne kisinziira bakyala mukwasaganye mutya kuba amaka kukwatagana na kuba bumu senga muba bumu tewali kigaana ekyalo n'ensi yonna omenyeewo likodi mu bantu abaali bagenze mu maka oba mu luggya lumu ne bajjayo abakyala babiri nga ba Luganda kino olowooza kikutadde byafaayo byaffe eby'e Uganda suubira nange kintadde ku levo nnene okusinziira lw'ensonga eno kuba tebisangika yesebo mulimu kukikola wasuubira nti olina likodi gy'oyagala okumenya oba gy'oyagala okuteekawo etabaddeewo ntambulira ku bujjajjange kino kyenkoze ne jjajja owange azaala kitange Dirisa Katende kawonawo naye yakikolako kitambulira mu musaayi ate ako kanziriremu mukoddomi ogambye bino by'okoze si gwasooso bikolewa sinze nsooso bikola mu kika wabula kino kitambula mu musaayi ne jjajja owange azaala kitange Dirisa Semakula naye yakikolako yalina abakyala jjajjange Dirisa Semakula yalina abakyala 5 neŋŋamba nti nja kumumenya eddaala ndabike nga musukulumako nesebo omusukulumyeko olwaleero olina nina 7 ate nga n'essuubi ery'okwongerako olabika okyali naye ng'ate essuubi ery'okwongerako likyali lingi kuba ngenda okwetunulamu ng'emyaka gikyali mito ddala yesebo aye oli musajja yesebo ndi musajja jasabiggu bali bonna obamazeeyo okubakolako emikolo gy'okoledde bano ababiri bakyala nguzaayo abakyala 3 era nva wano olw'enkya ngenda wa mulala n'oluddako ngenda wa mulala paka lwe naafundikira basigaddeyo nga bameka botannakolera sinnakola mikolo basigaddeyo 3 yesebo ebyenfuna bino Seeka Haji ebyenfuna bino biri bitya ebyenfuna ebyange ndi musajja ayeekolerera ayenyonyeza ejjamba lyange n'emikono gyange abasajja abatugamba ba bizinensi maani n'akoma bukomyawo n'atatubuulira mulimu omutiifu gwakola Seeka Haji okola omulimu ogwange era ndi bizinensi maani nsuubula ku mataka n'okusawula ndi musajja musawo muganda yesebo tekitwewunyisa ekyokuba nti abantu babiri obajje mu nju emu kino tekibewunyisa kuba nkugambye nti kitambulira mu musaayi kuva mu bujjajjange okuva mu kika mwensibuka nsuubirayo okwongera okumenya likodi endala muzaali zibaddewo mu Uganda nsuubirayo okwongera omenya likodi endala okutuuka ku bakyala 14 kino kyokoze si kye bayita okunyooma ekikoobuna awawooma enkolo awulidde enkolo
abakazi bano balookeera nnyo ogenda kikwasaganya otya okubakwasaganya era obadde nabo bbanga kisofa boolinawo bendinawo mpeze n'abakazi bange emyaka kati giwere 15. kale kaakati bubaka ki bw'osindika eri bakyala bo abakwanjudde mu maka gano olwaleero? Obubaka bwensindika eri bakyala bange abanyanjudde maka gano olwaleero basanyukidde olw'okuba nga banyanjudde maka gano olunaku lwaleero, ate era nembeebaza obumu bwe balina nange n'empisa ze bandaze era kwensindidde okulabika nga njija olabika nga mbanjula olunaku lwaleero. Maama omugulidde pikipiki anaasobola ogivuga, lwaki tomuleeteddeyo ekintu ekirala ekitamumenye mama? Ekyo kirabo kya maama y'anaamanya bw'aneetetenkanya naye nga kyekimbadde ku mutima kuba eddiini eragira okugaba kyenkanyi era kyenvudde nkola ekyo. Bangi ennaku zino bagenda ku buko ne bakomawo ne babanja ebintu obalaba mu mawulire. Assurance gy'owa amaka gano nti toliddamu kunona bintu byononye nga mukyawaganye n'abantu bano. Nga tukyawaganye n'abantu bano tikisuubirayo. Ojja kudda kubanja bintu. Tikisuubirayo. Abanonayo ebintu obawa bubaka ki? Abanonayo ebintu okusinziira ku bulumi bw'abaako abamu tufa okunona ebintu bye naye nze sikisuubirayo okudda nona bintu bino. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Mukama akuteremu omukisa mu bufumbo bwo ssebo. Kale ssebo. Kale byebyo omuko ye tugenze maaso n'okubeera nga tumufuna atubuulidde bino byogenda maaso n'okubeera ng'olaba byebimu ku birabo ebireeteddwa mu maka gano era ng'ebimu bigenze maaso n'okubeera nga bijjiddwawo. Ebirabo bino by'abantu babiri, abakyala babiri abagenze maaso n'okubeera nga ate baleetebwa mu maka gano banjula omwami waabwe. Keke bazisaze era nga basaze kekisi 2 okusobola okugirayo ddala amakulu ag'abakyala ababiri abanjuddwa mu maka, abanjudde omusajja waabwe mu luggya luno era ne bagenda maaso n'okubeera nga bakola batya ono. Okay, seeka gyebaleko kale ssebo naye gyebaleko ssebo. Omukolo gutambudde gutya? Omukolo tegutambudde bubi, gutambulidde ddala n'amaanyi. Omusajja alese esasagge mu kitundu okuwasa abakazi babiri mulundi gumu, kitundu nnyo era kyamaanyi. Okumanya omukolo guno gugendedde ddala n'amaanyi. Twatandikira mu Bende, tugenda kuwasa abakazi 7, takwanjulako abakazi 4 era abakazi 4 enkya tugenda mu Nnanga, tukyatambulira ddala. Omukolo guno gulafundikira ku Sande we guggwa. Yes, sebo. Oli ku sayidi ki ey'ekyalo? Nze ndi ku sayidi etambula. Etambula. Bagambye mubadde mutalaga buli lunaku nga buli lunaku tuba tutalaga. Twasooka mu Bende. Bwe twasooka mu Bende omukyala twamuleeta era twadda naye ne tuddawo ku kyalo bakiyita Gomba Naggalama era omukyala twamuleeta emaali gye tulese wano era yeemu. Okay. Era yeemu buli wamu. Okay. Kale kaakati bano be bagole ab'olunaku olwaleero era nga amazina ge bazina nange nnyinza ogezaako okugagegenya naye nga owaayo omugole owulira otya? Mpulira essanyu. Owulira essanyu? Yesebo. Gwe mugole omukulu? Yesebo. Omukolo gukoleddwa olwaleero osobola gwogerako ki? Wansebo. Ago gazina ge bayita batya? Amateeso ssebo. Gano mateeso bagazina bazaawa ndaga nkoppe. Sikategeera bulungi nange nyiga mayige. Okay, oba gozina gagoba bbuba. Wanju? Edda ssebo. Owulira otya okubeera ng'oyanjuddwa? Mpulira essanyu ssebo. Owulira essanyu? Yes. Kale kambuzeeko ate ne ku mukulu wo, ayimini ku mutowe owange. Banjise. Nze kankusooke nkoonemu akayimba nange nsanyukire wamu naawe. Zinira ddala banna. Kulika. Bannange kino kiyendiko kitalo. Lutambudde lutya olunaku? Olunaku lutambudde bulungi. Yo? Era ndi musanyufu. Eyaye. Weetisa akabba bakuweereddeko bubaka ki kabba? Buno
natuuka wa mwami mwami wange omubwati omwami akuwadde bugambo ki obwo mukyabuwulira okay tugenda kubeera nga twongera okubawa ebimu ku bigendera ddala mu maaso tugenda kuba tufunako ko saidi ya Sezaalo taata mu lujja muno olowooza akyalimu ndi ne Simon emabega eno naye Simon byali mu kulaba Simon biri bitya owaye bino sibirabanga baŋŋambye omuko nti kitambulira dayo omali owaye nkomyewo ye kantu nga kaseerera nkomyewo gy'oli owulira otya ku lunaku lw'olwaleero luno mpulira ndi musanyufu iya ekibaddewo olwaleero osobola kyogerako otya ekibaddewo ekyaleero kibadde kisanyufu kibadde kisufu so mukyalina okubeera nga mugabula bammwe era nga gwe gumu ku mukolo oguddako awo bwe baba bamuliisa tufunamu bbuba nedda sifunamu bbuwa lyonna eyeso kali ka buntu tugende like mukwate tukwatirekawo tugende tugire congratulations batuuze wano omuko ye muko agenda okubeera nga ate bannyina bamuliisa era kakekeke omukyala omukulu oba omuwala omukulu mu lujja amaze okuba nga amuliisa kakekeke so nga ate noono naye amaze okuba nga aliisa omuko amugabyeeyo mu butongole saidizi z'omuko aze mu lujja luno so masanyu merera agagenda maaso n'okubeera nga gali mu lujja luno abamu ku batuuze betwandyagadde okubeera nga twogerakoko nabo abatuuze owaye maama gyebaleko naawe gyebaleko sebo amanya gaffe nze Saida nambalirwa emikolo gitambudde bulungi gino mbadde sigirabanga yabyafaayo oli wa kitundu ndi wano ekatoogo naye nga banzaala kaggala bukeerere omu nga gwe abaana abo bawaayo banaye kikiddemu mangu obawaayo ate oba onookola ki nga basiimye omusajja waabwe olowooza abaana bano tebaba nabbuba baba nalyo ne tewali kyakola kubanga olaba naffe tubeera nabo naye naffe tuli bafumbo naye nga tufuna obujja naye tewali kyakola omala n'oguma alhamdulillah mungu kyageze wali waliwo abakyala abali mu ssanyu owange hello gyebaleko maama kale mukwano olunaku lugenze lutya olunaku lulungi tutambudde bulungi olwayo wane tuli mu lujja mwe tuliridde emikolo egy'ebyafaayo ku myaka gy'olina wali owuliddeko ebyafaayo bino mukwano ekyamazima sikiwulirangako nze biraba kiki ekisinza okwewunyisa ku mukolo guno abakyala kubanga baagalana basanyufu naye gwe nga abaana bo bawaayo nga badde baagadde omusajja omwo bwekuba kwe kusima kwabwe okikola kale tweyanziza nnyo tweyanzege omwana Simon ali ku kamera anyumirwa omukolo engeri gye gutambuddemu ku kitundu kino era nga waliwoko ku bantu abayinza okuba nga batutegeeza ku mbeera y'omukolo nga bwe gutambudde mu mbeera owaye maama gyebaleko amanya nze Jeri Nabbosa omukolo gw'olwaleero gutambudde gutya wangi omukolo gw'olwaleero tukulabanga yesitera kujja mu mikolo naye leero nzize mu myaka gy'omaze sitera kujja naye leero nzize ki ekyasinza okusitula wabadde muyite oba tewabadde muyite ogw'abawala ababiri nga banjula kyekisinza olina emyaka ng'emeka mukadde guno gwa 65 kino tokirabangako sikirabangako singa bazzukulu bo oba bawala bo babiri bajja ne bakuleetera omusajja omu okkiriza ozaala omusajja oyo mu lujja lwo enyinza okukkiriza oyinza bunyumidde
abaye Kisebo. Twagala musajja ogwo. Baluganda abo. Ngo tulaba abo. Ku musajja ogwo. wange Simon banoonya omusajja ogu bali abooluganda babiri abaye munoonya nona nafe tunoonya omusajja ogwo kubakaza kale tweyanziza nnyo tweyanze abandi emabega bebako abagezaako okubanga bamuka olujja mwe bagenze maaso n'okuzaalibwa banaye abako baffe abalungi bayogeyoge omukolo tugulidde tetutoma era tetulina tetutoma kigambo nakimu omukolo gwo tugulidde ekyalo kirekera bubaka ki kuno kwe tusiibulwa ng'ate olwedde tumaze okuzaalwako bubaka bwendekera ekyalo kino beebale kutulabirira olunaku lwaleero n'okulabika nga bankuliza emmaali zentutte olunaku lwaleero bwe bubaka bwe mbalekera kulabika nga mbasibiridde entanda era babeereyo mu bulungi nga bwe batulabiridde nesebo ntyo so omuko agenda kubeera nga addayo ensonga ze abeere nga akyazikwasaganya ez'okumalayo abakyala abalala abasatu abasigaddeyo gwoddako okwanjula waawa gwenzirako okwanjula wa munnanga nanga nakifuma awo nesebo wabeeko omulala atumulisiza we tutambulira omukota gwa ku kyalo kwe yakazaalwa so omuko tugenda kuba ye tumutuusa tumusiibule mu bitiibwa naye nandyagadde oweeyo abavubuka bali mu myaka egitangatanga oba egikyayaayaanira omukwano naddala ensangi zino nga abavubuka bangi omukwano gubabonyaabonya abavubuka obaka bwemba waayo okulabika nga omukwano gubabonyaabonya balina kukwata bulungi bamadaamu abo baagala okukwatwa obulungi olwo ojja kuwangala nabo teri ddagala liri awo nti waliwo eddagala eriyinza okulabika nga likusibira mu mukwano bisa bwe ziba mbi ne woolinyoonya okuva ebule n'ebweya tomalaako na mukwano engeri gy'oli musawo omuntu singa ajja ng'agamba nti owaaye gumbonyaabonyeza ekimala mpaayo akayinza okusiba ensonga zino nange nenzigala mu ngeri efaanananga eno kino kye nakugambye nti omukwano ogwange guntambulira mu musaayi siinayo kalandira konna kenyinza kugaba kale tweyanza nnyo tweyanzege omuko ye katumuleke mu ddembe era mu bitiibwa Simon agenda maaso n'okubeera ng'ali ku kamera ku Wonders Just Delta TV okosaako ne VK Exclusive YouTube channel tujja kubeera nga tugenda maaso n'okuba nga tukuweereza updates zonna ezifa mu kifo kino. We sign out.